middle income status. Era tulaba nti PDM yeyambye nnyo okulaba nti Uganda takes off. So I believe nti kino ekisanja nga bwe yakiyise no more sleep kitegeeza nti tugenda gendera ddala mu middle income status ate oba oli awo tugende n'okugenda mu second world wakati waliwo ensi ezi mu region kati nga Kenya already ebulayo obutundutundu butono nnyo eyinza n'okuba yatuuse dda mu second world. So tugenda kulwana musajja mulwanyi mumanyi yafokasinze ku corruption yes tulina omufokasingako nnyo tulabe nti no naye aggwawo because abadde tulemesa ebintu bingi naye I don't believe in arresting people. Tusooke tugende tuteekewo crusades ezivumirira corruption mu masomero mu churches mizikiti buli wamu wonna then omuntu wa bulijjo asooka afiiringe nti no okubeera nga ndi enguzi kibi then wetumaliriza awo tusooke tuleeta omukono ogw'ekyuma naye tutandika n'omukono ogw'ekyuma ate tujja kulekerera okubeera tujjanjaba obulwadde munda ne tubeera ate nga tusiiga akazigo kungulu. Akalulu olina kanoonya babaka aba opposition n'aba NRM. So fo obuganzi mu opposition buyimiridde butya? Abaka ba opposition mbawanye ekitiibwa era baganda baffe kuba President Museveni ateekawo eddembe nti ebibiina by'obufuzi byonna bijje byegazaanye n'olwekyo nabo bamanyi ani alina obusobozi abasinga mbatuuseemu era bali ready okumpagira aba NUP aba FDC aba UPC aba DP bonna bali ready okumpagira kubanga mu East Africa gye ngenda sigenda kukiikirira NRM yokka bulanja kuba nkiikirira Uganda ate Uganda erimu ebyobufuzi nga bwe mubuulidde wembimenye so nabo bali ready okumpagira mbatuuseemu abamu era abakyabulayo ngenda batuwako because tutalina ka time I think after speakership cabinet then now batuteekeyo. Honorable nga tuli kumaliriza bagenda kulonda speaker ompya ate speaker boli yawo yagenda prevailing over parliament egenda okubanga ekubaka akalulu mukamawo General Muhoozi alinga yakyusiza obwongo ku endorsements ze tekyaku affectinze munoonya y'akalulu ye bwe kuba kuba speaker this time round gwe mundowooza Uganda yandifunya afaanana ati kakati teyakyusiza ndowooza ye era njala mu kimenyewo tulina president omu ye President Museveni kati emabegakaawo General Muhoozi Kainerugaba yavaayo nawa endorsement maama Anita Amongo wamu ne Deputy Speaker Titi Thomas Tayebwa kati kyagenze okuzuuka nga kiba kikontradictinga ne NRM wamu ne president ye byabasazeewo so president n'alagira n'agamba nedda mundekere obuyinza bwange ngaze president nze nina okusala wani age NRM erina okusalawo ani agenda okufuuka speaker n'olwekyo kyova olaba nti bagenze ne bawithdrawing endorsement ye yaliwo balekere obuyinza NRM ne president basalewo wani agenda okufuuka speaker so bwe kyabadde siga muno yakoze atya takyamuwagira kati yamugyemu obwesige nedda bannayuganda babeere bagumu nti General Muhoozi Kainerugaba naffe Pierre Fraternity tuwagira Anita Amongo okubeera nga addamu okubeera speaker wa parliament yaffe eya Uganda. Yogera eri ababaka abagenda ababaka mwenna mbayozayoza okubanga mulutuuseeko luno olunaku si lwangu kubanga abamu tebakimeekinze nga mwannyinanze Honorable Nakimuli the late takimeekinze abasobodde okimeekinga congratulations mbaagala nnyo era mbasabira mikisa myereere musavinge Uganda bulungi naye mbapromisinga ekintu kimu nti ebimu byenjala okukola mu East African community kubeera nga ndeeta integration eri omuntu wa wansi naye sijja kikola ng'ate yeto inagafumba you got Glovo oina chewetaga mukatale tofayo you got Glovo you can order what you want you can get what you need you got Glovo you got it all order Glovo and receive it in minutes. Are you looking for a dream house or do you want to buy, sell or rent property? Well, we can help. We can help you save money and time. All you have to do is visit www.20fast.re.
We provide tailor-made solutions just for you. Wajja kubaawo ensonga ezimu nga nina okukomangawo mu babaka bange bano bakwano bange mbeebuuzeeko bampabule ate ngende mbeere nga ensonga ezo nziteeka mu East African Parliament. So bansuubire nti nno ngenda kudelivaringa nnyo n'amaanyi era Mukama Katonda bonna abanjagalire ate mbasabira bamaleko n'ekisanja ate bafunye buzibu bwonna tetwagala mu kufa kulala tetwagala mu bagenda kulwala bamaleko bulungi ate abali babasimye bakomewo abali ate basimye bagende bakole ebirala baweereze Uganda. Kale yoyo Juma witonze ayagala baka ba Parliament wa East Africa era bwatyo bagezaako kubanga atuusa obubaka bwe Baba TV tukyagumya wano ku Parliament. Ndowooza tuddeko mu studios oba oli awo tusobole okubeera nga tufuna ekifaananyi ekinene ku bantu abali mu studios basobole okuba nga batwala maaso bano bawumuddemu tebakyalayiza paka saa 8 tuwumulamu tujja kudda ku saa 8 tusobole okubeera nga tuwongera ebintu katudde mu studio eyo banaffe bawongere okuba nga bakutuusaako emboozi. Nze John Bosco Situ ne baganda bange wano ku Parliament y'eggwanga. John Bosco Situ bwatyo bwasazeewo okubeera nga atatuweereza. Thank you so much my brother. Webale nnyo webalire ddala tusiimye omulimu amatendo gwe muli okola side eyo Parliament naffe waneno mu studio wetuli okubeera nga ateera tuwongereza ddala okubeera webale okunyumira lunaku omulabye ayambadde black wamwambalanga waliwo bizibu mubeeranga ku Parliament omwenyangamuko Nenga kyonna kyekiri ababaka basobodde okubeera nga ate balayira bakuba ebirayiro. If you have an MP yaleka kusobola kulayira obanga afunye obuzibu bwonna leka tukolesa obulwaire kale singa empisa we n'abamulwaire yaleka kusobola kulayira. It is not the end. Yeah, sure. Parliament emulinda waliwo okusamu ka grace period. Tasobola kuidashika. Tasobola kuidashika mu Parliament. Okay. Ate singa abangali aliyani ebo okuida mu premises nediri gazetted eda Parliament. Si wasobola okuba special arrangement. Ngekolebwa ku Moses Ali.